za sente nyingi nnyo olaba boda boda banzako miliyoni aga miliyoni ana zo wa boda oza atunda okutunza emmere wa restaurant nyamo sigo wa restaurant muchere nyama bisi bwa miliyoni nkaga echi wali katachanza alina ushimbe na kabala mzee kaza yake bofude mufi chichi lekana lekera okulimba URA era omusolo gwe bayita presumptive tax oba guyita omusolo ogwafa oba business obutono obuyingiza okuva ku miliyoni 10 mpaka ku 15 obutasukkawo omwaka kati olonze banategera batinyingiza yange ate oba olina okukuuma ebitabo byonna byonna ebikwata ku bizinensi yo ate ekyangu kwe kugenda gwe kennyini n'oba ensooka n'obatwalira ebitabo bino ku ofiisi zaabwe eza URA ezikuli okumpi awo ne babeera nga bagerekera omusolo omutuufu ekitegeeza bali olina kwetega beetege kyekyo bwe beetege mweteze osirike kitegeeza nti onyannima bulimbi era gwe ate baakulimba nnyo kubanga ate mu ababoda mulina sasula emitwalo ejja omwaka mitwalo ebiri ayawulira gwesebu obadde oyogera ebigambo nga babikunyumiza n'otulimba abantu abakulu wamata bakutunyonnyole URA ekujjukiza okusasula omusolo gwo ogwa presumptive tax guno gwe musolo ogusasulwa abo abaddukanya bizinesi entono era gusinziira ku nnyingiza ya bizinesi yo nga gusasulwa mulundi gumu buli mwaka gw'ebyensimbi. Genda mu ssimu yo onyige kamunyenye 285 kadaala oba sasula ng'okozesa mobile money oba mu bank oba kozesa ba mobile agents. Uganda Revenue Authority, tukulaakulanyize wamu Uganda. With the turnout, Akamate nicks in right in the instant. This is where they were set to have it all in or all out. Every kick, every save, Has a chance, and the goalkeeper saves. every goal. A super strike! Ooh la la! The Star Times Uganda Premier League returns this September. Paya amazzi nsobola okusasula ne momo no nsobola okusasula ne momo Yino merchant code yaffe. kirungi Sebo meka? ebiri nyabo nsobola okusasula ne momo Bambi nedda. bebi tuve wano Bukibanga okusasula ne MTN Momo kigirako emigaso mingi n'egisingako eri buli omu tekikola makulu okubanga tugirina. Nchimye rent. nsobola okusasula ne momo Yes, osobola. Sasula obagula ne MTN Momo olwo tukuddize ssente ole weeki ya bwereere. Kozesa Momo app owanyiga *155*3#. Pivot Pay bw'ofuna akukwatirako naawe nyweza okole ijja ne wumula nga totataaganyiziddwa. Pivot Pay ekwataganye n'abantu abatuufu oyimirizeewo empagi y'obusiraamu eya hijja. Waliwo abaggwamu essuubi nga balowooza nti hijja y'abamanyi bokka mpozzi n'abafumba abeesobola. Pivot Pay neekugamba nti bw'oseevinga nabo kisobokera ddala. Teweenyooma gw'omukyala w'akatale, maama kaduuka, omulimi, omulunzi, omukyala w'awaka, abavubuka, abaana b'amasomero osobolera ddala okukola hijja ne wumula. Tandika olwaleero okuseevinga ne Pivot Pay osobola $5,000 seevinga ne Pivot Pay leero wulira ekyenjawulo era ekisufu. Bw'osonda ssente za hijja ne wumula ne Pivot Pay ne ziggwayo mu budde bakuwa omukandala gwa $100 kiramba beddu. Awo olugendo ne lukuwoomera. Enkola nnyangu genda ku Google Play Store odownloadinge app ya Pivot Pay otandikirewo okuseevinga nabo. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu eno 0200-83-88-88. Pivot Pay erungamizibwa Bank of Uganda. Pivot Pay eriwo ku
Babu Enterprises Limited. Oli musubuzi oba ozimba kasiisirako. Balina Goodwill Tiles ku bbeeyi ya factory. Ubekkolero ebyamazinga pipes, taps, engogo, ebizimbisibwa byonna biweetaaga. Yooyoote enjuuyo mwattu. Balina sink, tanka z'amazzi, saako ne malidaadi yenna ow'omu nnyumba ow'omulembe. Yooyoote enju y'ekirooto kyo bambi. Ng'ojja mu Babu Enterprises Limited. Basangibwa bwayise. Ave Kampala nga wakayise ettaawo. Ave Kawempe nga wakava ku bitaala. Oyo ye bwayise mujja okusanga Babu Enterprises Limited. Ofune malidaadi w'omu nnyumba yenna gwe weetaaga. Essimu 0703 5 19 57 oba 0772 35 57 02. Buli ayagala okuwunda enju ye Babu Enterprises Limited. The Office of the Academic Registrar, Islamic Call University College, wishes to inform the prospective candidates and the general public that admission for August 2023 intake for all academic program is currently ongoing in bachelor's degree for 3 years, diplomas for 2 years, and the certificates for 2 years. The said academic programs include our tuition is affordable and we offer bursaries to the needy. For more information, contact or visit our website at www.icuc.ac.ug or visit our head offices at Gaddafi Mosque Old Kampala, Islamic Call University College. How long are you going to be a slave to that man? I'm not his slave, father. He's my husband. I don't want to give them more ammunition to pick. Wait until they find out about the mortgage. You can't compare being a radio DJ to owning a pharmaceutical legacy. We save lives. Ever since you started working for those rich people, you now think that you're better than all of us. My boy has not disappointed, eh? Because I associate only with the best. Wait! I'll grab you, Chief! Look at her cook! Eno ye Salam TV. Ekiddako ku Salam TV. Ekutuusibwako. 5*3# or use the MTN Momo app. You don't need cash. MTN Momo Pay is safe and free. Eno ye Salam TV. Kigudde Waani ekutuusibwako. 5*3# or use the MTN Momo app. You don't need cash. MTN Momo Pay is safe and free. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bafe mwenna mwenna bana Uganda batulabe sawa zino. Kigudde Waani the evening grave nange Ibrahim super kiraka. Ndi wano olunaku olwaleero mu Katanga gye muwulira Katanga Dangala Katanga gye tuli olunaku olwaleero nga tuzze kubuuza abantu bene embeera etambula etya bitambula bitya nga womanyi Kigudde Waani kutusibako bannaffe aba MTN Momo ekugamba gwe wenna mu Katanga osobola okujja wano ne bakanika emmotoka yo n'okozesa MTN Momo n'ogenda wali n'onywa amafuta n'okozesa MTN Momo okitegeera tukuguddeko mu katundu ko mu Katanga leero Kigudde wano mu Katanga era ne Katonda n'atuyamba ne tutuukira ddala ku gwe omukulembeze ngwako alhamdulillah kubanga lwaki nsoose nakwebaza Mungu abakulembeze bangi
nga balondebwa abantu naye nga tebasobola beera mu bo nga tebakyabalabika naye alhamdulillah Mungu ampadde ekisa nti nkyasobola beera mu bantu abannonda ne tusaagamu ne tusekamu ne tukuba olwali kuba ebiseera ebisinga abantu yababaagala newankubadde embeera ffenna etunyigira wamu bwakulabako asigala akyayinamu essuubi museka mwenna bweba ebanyiga nebanyigira wamu muli ekigere mwenna ekyo kyennyini mulokoni bagamba olaba tukyalina owaffe weewaawo bwenaaterera enatutererera ffenna bigenda bitya Katanga agamba ki Katanga muzibu kyenyinza okugamba embeera mbi kuttemu squeeze nawe n'omuwulira nna n'abatuuze bange embeera mbi go ge mazima n'essanyu abantu terina we limuva nga talinaamu yadde ekikumi liri kaludo kaakano kaludo akaliko magwaya kubuzaabuza budde Ibrahim kankubuulire kusala budde omuntu ava ewaka kati wano wozze galaji bamakanika bakanikirawo naye oli watuukira ogamba nti kanneebuzaabulize kaludo ngolooza emmotoka mu galaji zakanika gyeziri mama olinga agamba zino eziri mu bikebe muziba mweziri naye nga akasente kayingira kitono waliwo alina ebyokukola n'agamba kambeere ku luddo muza ku bongo kati nga naffe boolaba tubeera ku mpewo naye tugamba katukole programu ya Kigudde just kuwummuza bongo kusekamu mumanye ekiri ku ground ogamba nabo bamanya kiri ku ground batuze batunyumize embeera egenda etya bagamba atakirimu tayinza kinnyonnyola kirimu nedda maama komaawo katutandike nga tuvudde mu byokusaaga abantu bali bubi sente teziri mu circulation abantu tebalina sente ate naffe bebalonda naffe tetuyina byetwali tusuubira naffe si bye twasangayo tuli mu mbeera eri mukama waffe gye yagamba abaana abo mubagumye mubakwateko ddala naye nga bigenda bitya bwe bityo Katanga abantu bamula kati abatwala kusala mu TV Katanga nabo bamuwulira buulize tebamumanyi Katanga bwemba mu ngeri ennyangu gye nnyinza okulagiramu omuntu Katanga kyekiko ekiri wakati wa Makerere ne Mulago era bw'oba oyise eno ku main ku kkubo erya Binaisa Road ekyemmanga gy'otunula ye Katanga bw'oba oyise ku Bombo Road ekyemmanga bayita ku Bombo Road bayinza okubuzaabuzibwa ebizimbe ebiriwo ne batamanya Katanga wakulakulanye kalina zizo ziraba Mulago yiri ogirengera kumba abantu abali eyo bali wengamba nti bali kubimu ebisinga osoomooza abantu b'omu Katanga yembeera y'okuba tebalina toilet za kusasulira awakyamirwa ekirala kasasiro mungi buli kimu bwe balinnyisa amafuta buli kimu nga kirinnya fe we twabeerera abato nga tuli mu Katanga nga toyi tugisasulira 100 kati eri mu biina 3 ne bwebanga si yakkalina gwotuuka okusasulira wokyamire siringi ebina bya Museveni buba buzibu biba bikaaye ebintu ebyalinya n'owakyamirwa waalinya buli kimu ne kirinnya ate Uganda teri kirinnya ne kidda wansi kati gwe omukulembeze awo we tukwagalira onooyingiramu awo okuyingiramu ojja kuyingiramu naye ng'omukulembeze era ng'okolera mu gavumenti gy'otaalonda toyinza kukolawo impact eri awo togamba tufuga watwagala awo wabaagalira ku mu mbeera ey'okunyigira anti afuga si ye yawangula kasala tudde ku wakyamirwa mama wange akyanjagala omulanga gw'enkuba kyensinga omumanya nti programs nga zino zikolebwa okutuukira ddala ku muntu wansi ku ground bamanye okusomozebwa okuliwo era nze omulanga gwange baliraba vidiyo eno banagiraba twetaaga buyambi abagagga abali eyo ng'oyasobola oba NGOs eziri eyo nga zo zikwasaganya bintu bya sanitation bamanye nti mu Katanga embeera yakola ki yasoba basobola okugamba munaye mwinayo ka space tujje tubazimbirewo tooyi gogema tetugenda kwekaza nti tuli bulungi ng'ate tuli bubi goge mazima soke twogera kati ate Katanga ono okimanyi Katanga eno wavaayo abaana abalina ebitone
obadde tonnabiraba ebitone mwebiri olina kyobigasseeko ebisinga ebitone nkolagana nabo bulungi kuba nyinza okuba nga sinnafuna nnyo mu bukulembeze bwange oba mu buweereza bwendimu nekyo nebaza katonda ngasseeko emikwano kyenzikiriza nti connection zennina nzigabana n'abaana abalina ebitone muno nti kobeere gwe ku program gyokola eyamuvubuka sisobola kuleeta mwana alina kitone n'omukotogera mukyaza era nange ekitone gwe yanconnectinga abantu bayinza ekyerabira nti kyetuyinza tolina kyofiirwa singa lighteninga kando y'omuntu omulala so kyengezaako okukola nyinza obutakwata ssente enkalu zimuwa naye ne mumugatta ku muntu asobola omukolera ate ekyenjawulo ku kariya ye kansala abantu bwe bakwagala oba bwe bakulaba emimwa bagisongola tugamba amazima abantu mama wuya mama sala wa byafaayo mama tunule eno kale nsoogi kakasa gwe obontunuulira nti kale mama tunuulidde mukama wa oyo kansala tewamanya muno wa byafaayo we twakuba aba movement wamaishakololooza obululu bwali bwa mirundi emeka naye mwami gundi va ku kansala waffe kansala omwagala tumwagala ffe mama ngaali mu kino ekitundu soka otubuulire ekitundu kino okisanze otya mwetuli era tujja kuba munda bye mutwagaliza njagala yogera ensonga zo twagaliza tata w'abaana agamba yani tata w'abaana bonna mwabalemesa mwabasibira mu makomera ate mmwe muwena layira ate kati nze tolaba byenkola ono jjajja naye ogamba embeera mbi oli kasoda onywa embeera naye kati we tutalye nakulya wangi maama era tujja kulya kansala wuno omwami atadduka sokojje nozolaba kansala abato tebagala nakutunulako kyenyinza okugamba yibula abantu embeera y'ebyensimbi ebeekyayiza omusajja omuwulidde agambye ayogere ki ebintu byonna babyogedde biweddeyo ate nammwe mutuleke kyogamba tolina wadde essanyu likuvaawa nga tolina kansala wagitabo linako ojja kukoona supu w'omusajja kati gyebale amanya n'eddoboozi maneja Fabi Kampala yo olina maneja mulamba owoza embeera mbi maneja yala zitukuba golaba ndi mukanika ngalo zino zitukula laba engalo zitukula okulya mmere mwampadde guliwa addingana oluyimba talunyumisa katanga yali biki katanga yala zitukuba buladi mutereze ku byenfuna byaffe yala zibako omwami huyo ayina mwaka kaga tafugika katola kiraba nze nina musso era mwena abali abagagga mutwe ku ssente embeera yaffe yatutabukako dda oba watunda ettaka mu kyalo n'ojja ogula epiki ne bagiwamba sinagula ttaka mu kyalo ettaka gye liri ekasokose nakifuma kale obeera nakasokose nakifuma mulima ennaanansi kiki kati ulya byotandise muganda wange twagala kimu tubwe ku ssente muzirekere muzirekateekateekeo zammwe mwekka naffe mutwe ku mmane kati wenkuwayo olwasi ezo sente ntono mbeeraki pozi ngogamba bugenda bakweka soda ka 15 ntandikira soda wano wa 15 alhamdulillah muyina ekirala kyemugattamu soda ekyenjawulo kimutunze 15 wano kasijje munnaye kasijje kati ke kali ka TV keko ka TV kaffe keekaawo waliwo musasulira kati ngenda basasulira mwenaku MTN momo tofaayo tugira to n'abaawaka bonna ne mbagamba bategesalamu TV n'oli omwana gwo ndi live n'oli omwana gw'otera okugulira chips n'ekigere ng'onnyuka naye nga tolinamu kasente mu nsawo osobola obbamu ebyammwe bya kipendalo okubeera noolina obbamu batugambye mu Katanga muno mulimu abakyala abakuba abaami blaza soko ngamba amazima ensonga ezo babakuba yogera n'ensonga ezo zitunze kansala asinga zimanya kuba ye nga ye kansala asobola kwogera abaami batugambye ekiba eno omukyala akukuba anti bwavu omusajja tajja kuleka ssente waka omukazi ng'ate ayagala siba nviiri omukazi ajja kumugwako kube mukubi alowooza alina akasente mu nsawo kitegeera kati ebintu ebyo si birungi domestic violence eyo lwaki ate Katanga mutattanya erinnya lyayo Katanga ngaffe tuli baggeto nammwe mwayisitako dda naye ate mutwe ku ssente abaana bali eri mwagoba ku masente tebakyakola lwaki tebawatulugunye kubayo eggo lyeyo likaesika kufuula okudadde
okudadde singa obadde okimanyi nti nange nkanoonyaamu lwakuba bakama bange saagala bakamanye nti nkanoonyaamu era kati obinjogezza kyenooza olaba ningalannakiza emigundi mbeera abewaka ab'omukyalo bamaama bamami bonna bonna bali fiti mbatumidde mubayisaamu kaakakomo n'obabuuza naabwe tebasuza otya kana akazannyo baŋŋamba kyeweekola naye okaaba obwavu wasinga okuba wano abantu enkya neggulu muganda wange oba olimbye ezo omuzannyo gwe nasigala okuzannya yepuulu bale ekirala kyonna oba mulinayo tonamenti mutuyitanga tonamenti wezi babadde babafera naye kati salaamu kezze wanaabalaba ku salaamu agenda batuukirira waba bagenda manya kimukakatako balinawo ababasudiya bali baperegeesi salaamu yezze wano njagala nkukakasi salaamu kezze wano ate eri kirala salaamu alaikum oli ku lutimbe twalonda abasiraamu wano bonna nga tumanyi kawempe eba katanga agenda kuba wa mulembe nawayinza obutatuukawo nga makka naye nga wa mulembe naye kazibwe n'abula eno alinga eyabbayo kazibwe alimba tetulina kye tumwagaza teri mukulembeze agabira bantu ssente twagala bikolwa ebikolwa biyambako bano bakansala kubayambako ne bakyeyamaani ekitundu ekifo kyaffe kibeere kirungi katanga abeere bakwatagane oyo katanga yeetaaga buveera bwa nusu 10,000 abantu ne bateekamu kasasiro so nze bino byonna bye mulimu abantu bakola batya abantu kuba buyonjo endwadde ewakyamirwa waffe tebalina buveera abantu babagulira obuveera buno bwa nusu kilo 10 buli maka gabeere n'akaveera amazzi ne gayingira ennyumba z'abantu kakati ate olunagira nti katanga bamusenze nga seko oli musajja muisiraamu seko okimanyi ffenna tuli bantu waliwo tutuuka ne tulemererwa ng'abantu osanga omuntu yalemererwa buli muntu adisavinga omuwaayo kyansi endala era omwaka gwe gugwana oddako okudda twalina sebuliba wano sebuliba sente we zaagaana sebuliba we yajjira sente we zaagaana eri ku gundi ku gombolola n'akwata kanso ye n'ayingira akatanga n'ayingira mulago n'ayingira makerere nga nga kanso yerongoosa bantu tebalaba kansala oyo omukuba omusumaali aleete kanso ye katanga aleete kanso ye nga bwe baakolanga basebuliba teri agenda bawa sente kulongoosa bitundu mwekwatiremu ziteekawa naawe leka gamba bakansala ba redi gavumenti tebawa sente no gavumenti yo ekita ekitava kusenge kimu kiremye jjajja vaako genda maama oyagala ya dizero so abantu bateeke enkulaakulana mu kitundu abakulembeze bekolemu emirimu ebulungi bwansi bo bennyini basobola ogyekolera nti abatuuze tujja mu kifo kino tulongoose bwe kinira okubeera naye sente ze tunaalinda ani anaawa sente mmeka ezigenda okulonda kasasiro wansi awo naye kati mukadde wange soka tuddeko edda katanga yabeeranga ata mu myaka gyamu katanga yalinga nnyonjo wali owuliddeko amazzi agatwala abantu mu katanga lwakuba mwakwata fonti byennateeta omumanyi omubbi ali ennateete omumanyi okyoga bava mu katanga ne babba ennateete buli kifo kyonna ekibamu abantu abangi kibamu byonna naye obukulembeze bwe bulongoosa oba okitegedde obukulembeze bwe bulongoosa oba okitegedde kati balina kulongoosa kuba babajjako okukola bulungi bwansi ne bagiteeka mu bo era bo beekolemu omulimu bajje bataase abantu sirina nnyo bantu nnyo bentumira ntumidde benkola nabo bonna wano okuba nabo banaakaana mukama wange nkulaba weeyagala omuze ebirowoozo olina ensonga gy'oyogera wano ne ngaakaakuleetera omuzindaalo ensonga yange ennafu Kazibwe Bashiri bw'aba gy'ali mumbuulize yalya oba yatya atuddemu yalya oba yatya kyekyoka kyenjagala obuzibu obuliwo
bulijjo Salam TV yalezeeko wano tuzze osanga wanalaba Salam TV ajja kitegeera kuba kati fe abaakabi mu kazannyo kano adde atubuulire bw'aba yalya tumute bw'aba yatya tumute nga bagikuwaddemu entebe eyo gisobola ffe twagala ajjako muzeeyi ffe tetulina budde twagala budde neza bongeramu ffe twagala mujjako ate Bashiri atubuzaabuza baba tubuzaabuza tumute tuteekeyo anajjako muzeeyi fa kimu kujjako ate gwe nawe tugamba we tukujjako wano wooli wano natandika dda muzeeyi mukime essaawa yonna Kigudde Waani the evening drive olunaku olwaleero tuli wano mu Katanga abaana b'e Katanga bawuhu bakikubamu ba Anilule be bali abaasookawo okitegeera muganda wange bajja kuleetera ya dizero bakitegeera Kigudde the evening drive tuli wano mu Katanga tugeza kuba nga tunyumya n'abantu baffe embeera bwetyo weeri bamakanika obamanyi oleeta emmotoka yo ateekeko ettaala nakuteekako ettaala eddala neefa okitegeera naabanga akola ki naabanga akutwalamu okitegeera gwe wenna tulaba essaawa zino nga wootulaba Katanga yooyo ayina emmotoka ng'ogamba ate emmotoka yange ate simanya biki wano mu Katanga kiba kikola ki kiba kiggwa MTN Momo ekugamba sente z'oweereza omwana oyo akugambye talina lanki kozesa MTN Momo obeere ng'okola ki obeere nga weeyagala nange naleese eyange eri wano bakyagitereezaamu yeyange towakana kulona naye ati buli woobozza obbabuuzaako nobagamba nze babuuzaako naye wansi awo mu smas biki bano bantu bange bakuba luseke babeeramu bano bantu bange bantu bo okakasa wallahi nkakasa eyange yino bagireese naye maama newankubadde kale twogera naye kale nga wenna tuba tuli wano bamakanika tugezaako kubanga tubafuna wano ekyo nga omanyi bamakanika babeera bize bakanika kino bonoona kino bebatereeza naye Katonda ono simanyi Mukama Katonda naye era okyayagala ebyobwerere ozze olw'okuba wasoma nawe olw'okuba obamanyi mpereza fire extinguisher ate yaki fire extinguisher ye n'emmotoka efudde naye mukama wange olikomya ddi oluseke nenga Ibrahim okulaba nze njano njiri bali ku street zange mu Katanga laba Katonda wakulesa bwe tuva ku TV tujja eno ne tukanika gwe mulimu gw'omutwe enzegedde gwe tulina bw'ova eri okuleekaana bwe nva ku TV ku makya okuleekaana nga nzija wano eno nkanika okitegeera era kati n'emmotoka efudde exhaust pipe era exhaust pipe yayo bwebefu kandeseewo ngenda funa akalala exhaust pipe ye n'emmotoka bweba efudde oba weetaaga n'ofuna radiator yayo n'ogisika bw'otyo omulundi gumu ne bakuwa fire extinguisher byonna byonna n'ojja nabyo ne tubiteeka muneeno mu mmotoka omulundi ogu gumu kati saa n'emmotoka ya kasitoma naye yafudde batugamba bamakanika n'abooza emmotoka obunusu obubeera wano wansi temubulekaawo mwezira bulabako tetuyabutwala ne tuteyatwala sente nnene kasajja ne sente zo n'oziteekaawo newebuzabuza nga atategedde wozirese tozisangamu ffe mugalaji yaffe wano ebyo tetubikola tukolera ddala ebintu ebirungi ebinyirira Ibra ogamba kiganye ne mu Katanga lyo Kigudde wano mu Katanga bantu kusalaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amanya agange bampita Abdurrahmani wako ngera mpereza ku next media sebo mpereza nammwe kusanyuka TV ku macha nkola ne mukyala bindeeba bwe mala buli lunaku nzija nenkanika era kati n'emmotoka ya kasitoma wange akola mu Kiyembe gyakola kati yamukubidde simu ku macha nagamba wako emmotoka yange nefunyemuko obuzibu ebyenda ebyo tebitegerekeka nagamba jangu nenzijayo si pya tukuta makute lete iyo ngenda gikutira bwerere
Lera ngena gikutya bwerere. Ebyange tusoke tuve ku ebyo. Bigenda bita mu Katanga. Tugezaako okuyiya obulamu. Nga bangambye yakyuka talent ziri ena abaana ab'ebikonde abapuulu abaludde. Omuyimbi aliwo omuyimbi waffe. Tuna abayimbi tuna tiwuli gwendabye nyinza okola umura naye. Saboni in ghetto. Gwe olina omumanya. Omanyi ghetto bwe kigwayo? Getting higher education to teach others. Getting higher education to teach others. Kati gwe obosukulumamu ko Bobby yatugamba. Kola kyonna ekisoboka beat all odds and defy. Bikuba oyitamu yonna oyitamu. Kati oyitamu ojono ne banno. Aliyitamu alidda n'atunona. Nange nkyali mu ghetto tweyiya. Mwagezaako mama abaana ali ati. Talina tabbu yeeyagala. Obulamu bulungi. Soko mutumireko. Oyogere n'amannya. Ngenda mutumira naye katono nnyo. Kiki omanyi ku mmotoka eno batule. Mwagimanyi. Wano waliwo wano wononyi wano wagundo wa oilo n'osooka olaba oba waali. Nedda tolabira ate wano tuliwawo. Kakano. Osika booti. Kati n'okola booti. Okisegeera. Okuddugala ffe bamakanika twagufa. Mugwa mutwe. Gomala. Ogwa bugu wansi. Bakayita batyako. Bagita dipstick. Deep what? Dipstick. Sicho baba. Eno bagita dipstick. Echekinga oilo. Kaba nokebera hydraulic. Eno dipstick. Hydraulic kana omotoka bogikola service. Sajja kyasoma eby'emmotoka baami ukiraba kuleekaana buli ku makya. Bomala. Nejja nokebera wano babera breakfruit. Breakfruit wayo ekyalimu bulungi. So tayokya bagamba ayokya omubiri. Abalwadde b'empumu bobo olina oluwumu. Breakfruit ataasa naye tali used. Ali used oyinza okukakasa. Plant kano kwongera okula nsoko tunewo olabe. Okula ntinama. Kane. Kakane kiyambako emmotoka kubanga etambula bulungi. Then wano tutekawo nawo tutekawo kaamazzi. Wano. Kati eno tugiyita radiator. Eno engine y'emmotoka kati eno engine zirimu ebika. VVTI. VVTI. Nkola yawa. Mu Japan ono. Ono mu Japan. Nawo ne mmotoka kati naba clients bange bangi jankulage ono be. Kati ono abadde client wange najjemu engine eno emmotoka. Ne mama. Najjemu engine. Namba plate kuliyako wano. Atulaba Kigudde Waani Evening Drive tuli mu Katanga ate tusanze munywanyi waffe. Yono Kibalama? Mwankyalama gyebale. Engine yonna emmotoka yeno gyolaba wano. Wano sabo mu mmotoka kati nze wano manyi kyendabyewo scrap. Ne wano nanga agigase n'ogisiba boti milioni zo nga 8 ku 10. Obavu butulumira bwere tutandikire wano. Bandi ya customer. Eno gundi ya customer inyika. Tugipanguludde. Ne tugenda kuddamu tugisibe tulete crane egisitule tugize muneno kuba oba tufuna abantu bafenga bana batano. Tugisite omulundi mutu dikasibu. Basanisibu bamunta. Haruna mubiri. Tugiteke munaye. Client wange naye. Aliwa. Bonna batu. Eno gye bayita batya. Mama Benzi kika kyeno. Comfortable wa. Eno Benzi kati ye Congo. Kati client waffe naye we Congo. Avudde Congo najja paka mu Katanga. Number plate zikizibwa vugira wano kasogisa suli omusolo. Kalaze nayo wano tugenda gikolako buli kimu kiri. Eriko ne chupa ya soda munywa eno soda fe twakoma ba munywa ddi banna. Kugulireyo. Bangulire. Ngenda kugulira. Ziri mu bana ba makanika bali ngenda kugulira. Ogera tugulira. Kibalama aliwa. Kigudde Waani Evening Drive tugendagenda mukumula katono tukoma tukyalina abaana mu Katanga tugeza kulanga tunywera tukugamba nti MTN Momo yekutusako program eno tova ku Salam TV katugenda tumulamu tukomewo tovaawo. Kigudde Waani ebadde kutuusibwako *3# or use the MTN Momo app. You don't need cash. MTN Momo Pay is safe and free. Paya amazzi nsobola okusasula ne Momo? No. Nsobola okusasula ne Momo? Yino merchant code yaffe. Kirungi. Sebo meka? Ebiri. Nyabo nsobola okusasula ne Momo? Bambi nedda. Baby tuve wano. Bukibanga okusasula ne MTN Momo kigirako emigaso mingi n'egisingako eri buli omu tekikola makulu okubanga tugirina. Nkimye rent. Nsobola okusasula ne Momo?
Yes, osobola. Sasula obagula ne MTN Momo. Olwo tukuddize ssente. Oleweki ya bwerere. Kozesa Momo app. Owanyika *555*3#. Waani Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.waanitravel.com or our social media platforms at Waani Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Waani Travel, your life-changing journey. Eyo jolese siyange eyange irisiti tompa bidara irisiti ojja kumpa irisiti tompa bidara irisiti ojja kumpa tompa bidala mpa irisiti yange kyekyo kakasa nti ofuna irisiti yo kubanga ye ticket kw'onoowangulira ebirabo ssemalabo omuli zipikipiki laptops zifridge ne safari y'abagalana ababiri okulambulako mu Uganda ku bwereere. Irisiti yo gikuba ekifaananyi okiteeka ku URL website oba ku mobile app ofuuka obukuba nnamukisa gy'okoma okuteekayo irisiti ennyingi n'emikisa gye gy'okuwangula gye gikoma okweyongera. Ebisingawo bisange ku mikutu gyaffe egy'oku mutimbagano. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Explore, enjoy, and dance to the latest content, beats, and kawozi from Uganda and beyond. Simply go to your Play Store or App Store right now, find Afro Mobile, download it straight to your phone, and get started. Is it TV you want? Simply open the app, click on TV, select the channel you want, and watch live. Are you busy right now? Then check out On Demand or enjoy in your free time. Afro Mobile. The future is now. Uganda, a nation pulsating with culture and creativity, arises an innovative initiative tailored for the modern day. Next Waani, a collaborative masterpiece of Uganda's largest media network, Next Media, and the best in-class influencer marketing platform. Waani, it's not just a platform, it's a movement, bridging ambitious brands with vibrant content creators and tapping into the reservoir of Uganda's youth creativity. Powered by proprietary technology, Next Waani promises best-in-class features, user-friendly navigation, enlightening analytics, all fostering genuine, long-lasting partnerships. But it's more than that. Next Waani is the much-anticipated catalyst, reshaping digital marketing and triggering an economic upswing in the industry. Singing harmoniously with Uganda's flourishing culture tapestry, we offer a unique approach to leveraging this creative capital for brands. It's more than a solution, it's an opportunity. Addressing the demographic dividend by empowering our youth with new age skills and unparalleled opportunities. Next Waani isn't just a tool, it's the future, setting a new trajectory for digital marketing, economic growth, and creative fulfillment in Uganda. Next Waani, where Uganda's digital aspirations and cultural brilliance converge. Next Waani, connect, create, influence. Kigudde Waani ekutuusibwako. 5*3# or use the MTN Momo app. You don't need cash. MTN Momo Pay is safe and free. Basebo ne banyabo atwala kusala TV program Kigudde Evening Drive nange Ibrahim Bagalaliwo super kiraka kula munanga hard boxer gwe nagamba nti onako kana bivamu na debali fene tuyingira netubanga tukola ki netubanga tukikwasaganya tuli wano mu Katanga abamanyi Katanga manga ng'ogenda Mulago Makerere Bombo Road wetuleo nako olwaleero era ngano wetuli ne bakanaabe origino be bano bakanaabe aboze motoka ne bajoza ne mu byende eno wansi okitegeera tulina mukama waffe ali wano era motoka jola bagiyita Toyota Corona
zino zaali za bbeeyi mu biseera byazo ng'era agirina ku kyalo ye chairman ye mulamuzi y'owessaza kati sebo mukama wange kati eno emmotoka ogyoleza sente mmeka? Twandibadde tujoleza nga gumu kitundu. Eno Toyota Corolla. Corolla simaya Corolla. Okimanyi ziro edda zaali z'amaanyi. Era kati nnyini weeno susuubira kuba nti muvubuka. Kuba n'akatabo akalimu okalaba abaliko. Wadde tebajja kukalaba bigenda bitya? Si bubi. Amanya gange nze Hamza Zwa. Hamza Zwa. Sheikh Hamza, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Wallahi wabarakatuh. Webale kola. Tuleka twali omuvubuka ali eyabaza obudde buzibe agenda anoonyeze mu nsawo z'abanne. Kibinnyo ekyo nange sikyagalira ddala. Kyagalira ddala. Kati mwami Hamza baŋŋambye ekiri mu katange n'abakyala bakuba abaami okufaako obufi. Akisinziira engeri omusajja gwe gy'oba wakwatamu amakaago okukuba. Nkugambye mpiziti nga nagwe tata gundi pya. Naye era domestic violence ali mu katanga mu. Sitera kiraba ekyo. Ate abaami abakuba abakyala. Tebatera kubibwa bakyala, tebatera kuba. Tabanguka eno wansi eno mu katanga. Sitera nyubbira bansi. Katanga gwe omulaba otya? Gwe nga gwe omumaze mu bbanga ki? Katanga kati ngenda kumala myaka 10. Oyo aba mwana ng'asoma. Myaka 10. Ngenda kumala myaka 10. Katanga okati gwa omumanyi munda omumanyi ekiro n'emisana ku musana ne mu nkuba. Katanga mbaddemu muno naye era natandikira mu galaji sigamba nti nali mbeeramu. Watandikira mu galaji. Ya taata yakojja. Nga bonaagamba nti ogenze mu galaji. N'okayinoonyaamu. N'okanoonya. Kati mmotoka. Oyeza n'ogendako n'eri n'okuba sipanda bw'otyo. Byonna obigatta. Kati abavubuka abali eyo abalowooza nze tayinze kasa taata yakola mama yakola nnyinze taata afe ennyumba ey'ekyemmanga bagimpe oba w'amagezi ki? Omwana omugezi ne wammwe ne waba bagagga. Olina okubeera omukozi lwa nsonga ne be babalese era ojja bbiri obimalewo. Naye bw'obeera mugezi n'otetenkanya n'owamante eno n'owamante eri ne famire ekulabawo ng'omuntu. Kuwa respect. Siina nnyo naye owaayo kyowadde n'osobola okulaba nga embeera etambula. N'ogattagatta embeera yonna. Wakati eno emmotoka baaba ogizizzawo gyozizza mu byenda. Gizizzaako nga bw'obimanyeera tusobole okubaawo tolina kulera ngalo. Kuba kati eno emmotoka eno ogiraba si ya bulijjo ssebo. Era ndowooza bwe bagikuleetedde bw'ogitunuulidde ndowooza ogambye kati ntandikire. Waliwo omuntu akuleetera emmotoka n'ogamba Mukama Katonda ntandikirewa ng'ava eyo Nateete eyo Kinaawe waliyo era n'eziva e Kabaale wa waliwo n'ey'abalimi abasombera nakati biki babeeta mu butale. Wabaawo n'omuntu kati nga bino ebitongole by'amazzi bano baba bagenda wangi oba okiraba balawuna. Kati ewali eyo omuntu alaba nti yamanye emmotoka kasi okwata kisiponji n'oyisako mb'oba ogimaze. Emmotoka ekisookera ddala kyo kituufu okuyisaako oyisaako n'ogijjako ettaka ogikuuma langi yaayo okubeera ng'enyirira. Naye ate oba olina ogisaako akasabbuuni okulaba nga langi ebeera sitede n'enyereketa bweti nga bw'ogiraba. Nebeera nga kati nze olaba wano wendabye wano n'enkola bwenti okitegeera nesooka mpisa kekano akasembayo akaggalawo ebizigo. Naye gwe nnyiniyo yagikuuma alayika atatunda. N'okutunda asobola naye kisinziira oli bw'aba ayagala ekintu. Wakati eno ogiraba eno si ya bulijjo. Ya bulijjo. Olire ebbaati. Genda okuwone ku ya munnaffe oli makanika oli gwe tubadde naye owulire enjawulo. Naye era ekintu kyonna kyakukuuma kulabirira nga bonaagamba nti ndabiridde famire kangiteekemu ssente. Kati n'ekino ekintu olina okiteekamu ssente kuba lwa nsonga era kukuuma ssente. Ab'ewaka bagamba ki kuba bakulaba kati? Ab'ewaka bange bo era baba balaba bamanyi nti ndi mukuyiriba. Omanyi edda waliwo omwami omugenzi Alhaji Nasantege Sebaggala yakubiriza abantu nti bw'ogenda mu kibuga fuba okukomawo n'akaveera ka bbulaaka. Okitegera akaveera ka bbulaaka. Akaveera tekyandibadde kibi ne twandibadde tuddayo nako.
kakaluba kakati bibi ate bagamba emivumba bikitu bije ate otumanyinga tuli banaku era nze kyenkubiriza kakati ondaba nandibadde ndi mutawo fenna gino gyonna mivumba tuwangalira mivumba kati nakwata ebiri gyange naye kati mu mpya tosobola mpale y'ebiri kakati omuvumba nze atugamba nti akola amafactory naye ekyaddala ne sukaali yennyini wano tumugula ekkiro eri mu 7 sukaali omulungi agenda bweru ekiraba ffe tusaba busabi asooka asuule bayinfooma be bennyininyini abamuvaako nga sigamba nti kampeereze gundi awe gundi awe omunene batuuke wano mu gulawundi batulabe kubanga kati ffe n'amataawo twambala bandigambye nti kale oba emivumba egisookerwako egyo bagijjewo naye gino egiddakaawo batukwatiremu kubanga kati bwe banagamba kale factory nazo zituyamba abaana abamu bafuna emirimu nga bwolaba ne bwonakeera ku makya nogamba galagi tuzijjewo oba otukoze bubi ekiraba tukatukoleyo ez'abanene eri kati tukanikirako mu indasitule eri yawuka kiba kinyigiriza abantu ba wansi oba okiraba kati saazi otulaba nti ndi ku muzindaalo nawe nalabye edda ekyuma n'akakutiya era bwe tuva wano bafunye okuddayo ewaka abeeka balya ekammere okitegeera asumira ku bantu bo abantu bange bonna mbatumirawo nawe bali mbagamba tebapowa bakole n'amaanyi kubanga embeera yo si nnungi amazima naye nga balina bikaluba nga w'obiraba akasente kafuuka akasente buli kimu kya bbeeyi wali we twakulira afu y'akawunga ogigula 7 naye kati kiro y'akawunga eri mu siringi 14 oba okiraba kati olina okugumawo nawe oli kekabe kadagala ka bbeeyi kati bwova kweno odda kweriwa mbadde namaliza nyina emmoloka eyo gye ngenda okuzzaamu ebintu awo pulimo kwegamba era gwe kale kati nze osobola nga okundekerayo emu nange nengiyisaayisaamu kono obimanyi ngeri gye tunoonya ffenna akasente ne tugabana tekirina buzibu oba okalubye si kaluba kubanga eddiini etugamba yagaliza munno nga bwe weeyagala sajja ona njagaliza okumanya njagaliza ekidomola kino kisembere wano n'akakundi nga wetunyumya nga wetunyumya tomanya oyinza okugira nga ogenda nogamba wayi wandisigiddeyo kyosigira kubanga emmoloka maze gisimula munnanze jasi nkuyambako obuyambi nga musajja munnange kati okitegeera naye kati kasooke ate tuddeyo wano omukyalo ono alina byalina otugamba lwakuba yeebuzaabuza okitegeera Kigudde Waani the evening drive Katanga gye tuli wano tuli wano Katanga era nga tuli wano nese emmotoka yange nekyayika ngenda kukozesa ku booda webituuse ngenda kukozesa booda kansala watulyako omukolo wallahi ekyo sola kyerabira watulyako omukolo nalaba omukolo mutwale wa Faizo bakuwe oluwombo lw'omuko okatane kiwedde okyogeredde ku lutimbe wa Faizo wali ate Faizo mubanja bayinza wagira muntu mulala yenna nga nyina Faizo okumanyanga nammwe kati twogerere ku kino mukimanyi mututiisiza okuwasa ate tutya aguli tegwali mukolo kyali kivvulu soda yali ava eri pake kwali ku kyalo okwo Allahu akbar kati munkubulire Ibra okubye nnyo sikuba nkugulirire osirike tetwagala nguzi tulwanisa nnyo enguzi naye ate munnaye ntebayiza Katonda alhamdulillah bwe tutafumbirwa nga mutwogerera bwe tufumbirwa ate nti ate oyetidde akatale ebintu bino ebya haramu bino Mungu maye field gye ndimu bw'obeera mu byobufuzi bingi ebitwogerwako n'ogamba munnaye kansabe Mungu anyambe nange ampa owange bamanye nti oyo yatutte gundi baleme kukusibako ono n'olino kiwedde kati gwe nga gwe omuntu oyambye otya abavubuka b'omu kitundu kino mu Katanga mu ghetto muno nganze omuntu okubeerera ow'amazima ndi mu kugezaako tebiba byangu naye ffenna tukimanyi bulungi nti lockdown bwe yajja twafuna challenge ya teenage motherhood era mu bitundu ebimu ebyakosebwa ennyo Katanga mweri nina ekibiina kyengendo tongoza naye nga already kiri mu kutambula bakiyita Chemicals Development Group
naye kikolagana n'abaana ba teenage mothers abazaala mu lockdown. Nyina omwana eyazaala nga wa myaka 14 mbayita bawala bange era bw'otunuulira abangoberera ku social media balaba nga nsharing emboozi z'abaana bano ne bye bakola. So mbafunira abasomesa ne babasomesa soft skills ne basobola okuba nga bw'atuula ewaka ewuwe asobola okuluka akakomo asobola okuluka necklaces era buno nabwo be babunkolera. So bw'aba nga asobola okukozesa space wali n'abaako kyakola n'akitunda n'aba nga asobola okweyimirizaawo n'omwana we. So far yeyo step gye n'akakola. Then when it comes to talent kwati kimanyi ghetto esingamu okubeera ebitone kyenkola sijja kulimba nti nkwata ssente n'enziba wenkalu naye mu bimu Katonda byambulesinze nabyo mu lugendo lwange olwa leadership ampadde connections era kyenkola ne muweerezaako gye muweereza ku programs z'abayimbi ne bamuyambako genda olabanga kubira akasimu kanso bwe wansindise nno kino kyekivuddeyo kiri kyekitegeeza ogoberera nnyo oluyimba lwoli connection zikutuusa wotasuubira n'abamu tuli we tuli sigamba nti twali ffe tusinga naye nga olwa connections n'abantu okutwagala. Kati bizibu kimize ekijyosinza okusanga oba okulaba mu Katanga muno mu ghetto? Emize ekituufu n'ebizibu ebikwetoolodde on top of okuba nti teenage motherhood eri waggulu ekituufu kiri nti abavubuka tebalina byakukola ne weesanga nga beenyigidde mu kunywa omwenge okukozesa ebiragalalagala kuli waggulu ate omanyi omuntu wakozesa ebiragalalagala oluusi atuuka n'avaako naba nga tali mu control nga tali mu control y'ebyo byakola. So ezimu ku challenges eziri mu kitundu kino olina solution okugezaako kale okukakkanya kuba tosobola tangira wabula okukakkanya kwogera nabo kuba ebiseera ebisinga bw'okyusa mindset y'abantu basobola okutunula ewala era nze sikoowa kwogera nabo yensonga lwaki onsanzeemu muno nga ndi wano ndi wali bwe nfunayo akadde nga siri occupied nnyo olw'okuba nti ndi very passionate n'abantu bange abannonda era ojja kunsanga mu bavubuka awo nsanga eyo gwe nsanze ng'ali mu kunywamu mugambe nedda si essaawa y'okunywa tusooke ng'oli Muzaffalu ali mu kusiiga fira ne mugamba tugende tubeeko ekyakye tukola tu replacing okunywa kuno n'ekirala ekyokukola. Kasooke mbuuze ku Muzaffalu mu ddakiika zino ezisembayo gwe n'atulaba Muzaffalu ssebo Muzaffalu soko mbongeko oyo ne bamuyita Muzaffalu Kigudde Waani evening drive twagala okubeera nga tukugamba tubadde wano mu Katanga kati kasatuweyo obugambo bw'obusembayo eri abalayi eri eggwanga lyonna. Obubaka bwange obusembayo eri ddala omuvubuka ali eyo kyemmanyi programu ene esinga okunyumirwa abavubuka buli kirooto ky'oyina kiri valid kobeere nga wamesinga up mu lugendo lw'obulamu nobaako ensobi z'okola tobeera awo nga weesalira musango naye kimanye nti okyasobola okurewritinga olugero lwo. Moto yaffe nga abachemicals we rewrite our stories. Buli muntu Katonda amuwaayo chance n'addamu n'awandiika olugero lwe so toggwamu maanyi ate toyongera nnyo okwesalira musango kuba buli lw'obeera awo ng'olamentinga ku nsobi ze wakola oyinza obutaddamu kukola ki kuyimuka tobala bigo by'ogudde wabula bala emirundi gy'oyimuse Katonda basobola okuddamu ne weetereeza. Kitegeeza ne musajja waffe kati asobola okuddayo n'ayambuka musajja waffe oli gwe mubadde tugambye omukulembeze wa wano omusajja woyo yasobola ati olaba okuddamu okuyimuka it is a personal decision gy'okolanga alabye Salam TV inshallah mukulembeze munange sinza mwagaliza inshallah amina tweyazeege program Kigudde Waani evening drive ebadde kutiswako bannaffe aba MTN Momo abagamba buli kyamaguzi kyogula oba kyokola kikozesa MTN Momo osobola okubeera ng'otambuza obulamu. Tubadde wano mu Katanga ewandegeya era nga woolabye embeera bwetyo bweri boze emmotoka bakanika buli kimu bakikola so Kigudde Waani bwetyo weetambula ate tujja kuba tukomawo olunaku oluddako ate tube tukutuseeko abantu abalala okitegeera wali ogezeko mu lufula tova ku Salam TV Kigudde Waani amanya asigadde nze Ibrahim Bagalaliwo Ibrahmatic Supakiraka kula munnange Alhaji Ibrahim Boxer tusinkane omulundi oguddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange kangende njoze ku mmotoka. Kigudde Waani ebadde kutuusibwako *3# or use the MTN Momo app. You don't need cash. MTN Momo Pay is safe and free.
Eno ye Salam TV.